Breaking news baganda bange. Mawulire gannaku era kibi nnyo. Taata wa John Bosco Kibalama naye afudde. Nga twakamala ziika mukyala Bosco Kibalama kulw'okuvaayo okubanja baawe eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 kati gy'emyaka 7 John Bosco Kibalama ng'abuziddwawo emyaka 7 mukyala we bwe yavaayo okumubanja yafa mu nfa etategeerekeka. John Bosco nakati tetumukubanko kimunyi tebamuleeta mu kooti emyaka 7 tumanyi gyali bamuwamba Kasaya yalangirira nti ajja kwesimbawo ne bamuwamba. Nina ekibuuzo bantu mmwe Museveni Nabbanja ne bannammwe abatemuga bwe mumanyi bwe mutemula bwe mutubuzaawo mugenda kumatiza mutya bannayuganda wamu n'abaana bano nti si emu mumazeewo famire eno nga famire eno okutuuka okuggwawo mwawamba omuntu omukulu mu famire ne mubuzaawo kati myaka gigenda mu 8 mwamubuzaawo talabikanga mwe kenyini mwavaayo ne mutugamba mwe mulina n'essaawa talabikanga mugenda mumatiza mutya bannayuganda wamu n'abaana bano nti si emu mumazeewo famire yaabwe. Mawulire si malungi yadde nakamu. Juzi gy'ovuddeko neno mukyala Kibalama yava mu bulamu bw'ensi eno era tubadde tukyali awo nga yaleka ebibuuzo bingi ate nga ansa ntini. Jjukira bamusanga mu kinaabiro ng'agudde omwo era nga zembuyaga ezikunta. Kakati essaawa ya kakati ate amawulire ge tufuna nti ne taata avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekiwumula ekirungi. Awo tuvuddewo waliwo ekibaluwa ekiyitiŋŋana kibagamba nti program ya balometa bagisuspendinze lwa bikolwa ebyaliwo oba ebigambo ebyaliwo wakati wa mukulu Honorable Mulyanyama wamu ne Justine Nameere aba UCC basazeewo babenga basuspendinga program eno. Oba bituufu oba nedda nze simanyi ekipapula kikyo kiyiseewo naye nga nze mbaawo okubanga mbatuusaako kyonna kyonna ekitambula era ekigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Omubaka Yusufu Nsibambi ono Nakalulu Bambi teyasobola okuba ng'ayitamu olw'obusungu obungi yagenze n'asala ebiti ebyabaddeko ewaya z'amasannyalaze. Abaana 6 ababadde nga yawa bursaries zonna zibaggyeko. Agambye nti tebayiga mbu abantu abo tebamanyi ku appreciatinga abantu baabwe era nti yali asuubira kumuyira bululu naye ate kyamugwako nga akalulu tebakamuwadde. Yusufu Nsibambi okusinziira ku byayogera kati ne byakola kati alagidde ddala nti yali musege mu ddiba ly'endiga. Ebigambo byonna byayogera n'ensonga zonna zaawa okujustifyinga byakola kati za munguuba teziriimu. Kubanga Yusufu Nsibambi ng'omubaka abadde akiikirira ekitundu kya Mawokota South byonna bye yakola bye yalina okukolera abantu b'e Mawokota aleme kubikozesa nga ekyokwekwasa okugenda mu media okuvumirira okujolonga wamu n'okujeregerera abantu babadde akiikirira. Yusufu Nsibambi ng'omubaka wa parliament abantu bali bamusuubiramu okubalobingira ebintu bye yabalobingira. Weewaawo ebimu baabirabako era baabifuna ebirala ne batabifuna. Yabalobingira ebitaala bya sola n'abiteeka mu butawuni obuli eyo Buwama, Kayabwe, Jalamba, Mitala Maria n'abaleetera ebimotoka ebiyoola kasasiro mu butawuni bwe bumu. Ebitundu ebimu n'abitwalamu amasannyalaze okugeza ng'ekyo ekitundu ekirimu gyali ya site gye yali azimba etaatuukirira nga bwe yali agisuubira. Ebitundu ebirala n'abitwalamu amazzi okugeza ng'eri mu kitundu gye bamuzaala abadde atandise okubasikira amazzi. Ebyo n'abikola. Naye ate waliwo naye ebyamulema ye ng'omuntu. Waliwo bye yasuubiza n'atatuukiriza. Ate era ye ng'omuntu abadde alina olulimi lw'akozesa eri bannamawokota olutali lwavunaanyizibwa olw'okujeregerera era kyakola kati. Yusufu Nsibambi ebintu ebimu ebibadde byamukyayisa bannamawokota kubajeregerera.
era abantu abasinga bwobadde ng'otuukira e Mawokota South babadde bakugamba ekintu kimu nti Yusufu Nsibambi ekizibu kye kyalina ajereegerera. Bw'ogenda ewuwe n'omuliramu mu kizibu kyo enkeera akeera kukwogerako mu bantu, kitegeera nti oyo mulaba yazze ewange nangamba omwana talina school fees ye bannange tulabye. Kakati ffe tulina okuweerera abaana b'abantu bwe bityo kale by'okujereegerera. So olulimi olwo olujereegerera ze zimu ku nsonga bannamawokota ze babadde bawa ez'obutalonda Yusufu Nsibambi n'ebintu ebirala ebimulemye nga omuntu. Yusufu Nsibambi tali perfect, teri muntu ali perfect. So kakati omulundi guno eno bannamawokota bayinza okuba basazeewo ne baga kati tuteekeyo Nakawuki owa NRM oyo yabadde democracy. Yusufu Nsibambi gwe omusajja ng'omuyigirize twali badde tukusuubira kuva mu bigambo by'ova mu budde buneeno. Oli musomesa, osomesa mateeka, bwe kitegeera oli musajja intellectual, naye ebigambo by'ovaamu obudde buneeno si byavunaanyizibwa, n'ebyokola obudde buneeno si byavunaanyizibwa. Ekisooka amasannyalaze g'obadde wasika ku Jaliya City bwe gabadde gakuyamba n'ekitundu nga gakiyamba ago wagatadde ku ttaka n'ugatema. Oba kitegedde olw'okuba nti oyina entalo zo ne Kanso Bugaya. Lwansonga Kanso Bugaya abadde ali mabega wa John Bosco Lubyayi. Nejjukira nti n'omuntu Kanso Bugaya gwabadde awagira yagudde teyayiseemu. John Bosco Lubyayi yabadde wakuna, gwe wali wakusatu, Sejjemba wakubiri, Nakawuki yabakola ki yabasinga. Naye ate gwe Kanso Nsibambi olaga nti walumiddwa nnyo to the extent otandise okwogerera abantu ebisongovu n'okubajereegerera. Nawulidde nti n'ebimotoka byobadde wateekawo kusomba kasasiro mu tawuni Kayabwe Jalamba Buwama wabijjeewo. Anyway ekyo olina eddembe lyo okukikola, naye bw'oba okikoze ate toyogerera abantu, ogenda mu midiya kweraga nzi nabagjeeko bino nabagjeeko biri. Yusufu Nsibambi gwe essaawa zino weefaako gwe ng'omuntu, naye tokubye ettooki mu maaso. Mu nnyumba yo mu biseera ebijja mu maaso oyinza okuba wooli, oyinza okuba toliiwo, muyinza okuvaamu omuntu ng'ayagala kwesimbawo kukiikirira bannamawokota. Gwe tolaba nti oli mu kumusimira musingi mufu. Ogambye oba wagambye nti ogenda kukola eddaame eri baalinga omuntu yenna ava mu famire yo obuteesimba mu Mawokota South, naye ekyo kisalawo ng'oli mulamu. Bw'onoomala okufa abalamu ojja kuba nga tosobola kubakola kubasalirawo. Omuntu ajja kwagala okwesimbawo ng'ava mu nnyumba yo nga gwe wafadda naye ng'ate wamusimira omusingi mufu. So twegendereze ebigambo bye tufulumya n'ebintu bye tukola. Bwe kitegeera tuleme kutunula kumpi, tutunule ewala. Kanso Yusufu Nsibambi ebigambo ebikuvaamu tebigwanidde. Wagenze n'olaba Museveni tolaga nti okugenda okulaba Museveni kye kiwa kikoze kulumya bannamawokota. Ekiwa kikoze gwe ng'omuntu oyinza okubanga wabadde oyagala kulikavalinga ssente zo ze wakola ki ze wayiye mu bululu mu kampeyini biki n'okola ddiiru yo gwe ng'omuntu. Nze bukyankola TikTok yange mbadde soogerangako ku muntu afudde wadde opositinga ekifaananyi ky'omuntu afudde kuno ku TikTok, kuba nze siddira bulumi bw'abantu bafiiriddwa bambi ate kudda kuno kolerako content ku muntu aba afudde. Naye leero ekinkozesezza eno vidiyo ngikoze ku lwa muwala wange Sharifa. Muwala wange Sharifa, naawe oyagala ofaananira ddala n'ono omwana era n'emyaka mulimu gye gimu, nga ne bwe wagambye mbu oba abadde era mukwano gwo. Obulamu ono omwana bw'abadde atambuliramu naawe bw'oyagala okubeera ng'otambuliramu, bifo bya bbeeyi, mabaala ga bbeeyi, kwagala abasajja simanyi bagagga, ndowooza obirabye. Bino bulijjo byenkubuulirira ne bitukyawaganya n'otuuka n'okumbulookinga.
era n'abazadde abali eyo abatujajinga mbu tetubuulirira abaana bano kimala. Abaana bano tubabuulirira naye abaana tebatuwuliriza. Oyinza omumubuulira n'osindika message n'akubulookinga. Oyinza omumuweereza message nga 10 ku ssimu ye, bw'aba akuyambye n'awulirizaako 3. Bw'awulirizaako 3 ng'awulira by'omubuulirira tayagala kubiwulira, ezisigadde taziwuliriza azireka awo. Ekivaamu n'okubulookinga n'akubulookinga. Kati ono muwala wange baamubbako essimu, simanyi iPhone, simanyi 17, nze sizimanyi nazimanya. Ne bamukuba yagwa mu babbi ekiro ng'ava mu mikyakalo. Ne mugamba ne mubuulirira ne mugamba naye otambulanga lwaki ekiro gwe omwana ow'obuwala ojja kugwa mu basajja bakutte. Obulamu bwe mwagala obw'amangu era muba mujja kufa mangu. Obulamu obulungi bakolerera bukolerere, tebukusanga ng'otudde, tebukusanga nga weebase. Bino Sharifa byenkubuulirira era bye bitukyawaganya enkya n'eggulo. Era eno video nsaba yenna anaabagirabye agikutuuseeko. Ndowooza kati ogenda kunkyayira ddala kuba nkukozeeko video. Naye nga bino byenkugamba kati ono omuwala waabanga abadde mukwano gwo nga bwe wagambye nti abadde mukwano gwo n'okuziika nawulidde ogamba wagenze okuziika. Kati labira kwono oyige, labira kwono oyige. Tewali ku nsi kuno muntu akwagaliza kirungi kusinga nnyoko yakeera ku nkya n'akuzaala. Tewali akwagaliza kubeera mulamu ku nsi kuno nga muzadde wo. Naye buli we weefuula kiwagi n'otawuliriza muzadde wo, bino bye mugenda okusanga. Nze ndi eno ku kyeyombo naabona ekyandeetayo mmwe. Bwe nakutwala ku ssomero bye wakolayo wabiraba. Buno obulamu bw'oyagala otambuliramu era naawe kennyini opangisa kyanja w'osula. Wagwa mu babbi ne bakukuba ne bakubbako essimu. We nabeeranga akubuulirako nga nange obusungu bunkutte. Ndowooza wambulookinga ne nfuuka mubi gy'oli. Naye nga bino bye mbeera nkugamba. Kuba ffe omuntu waakulira otutuuka we tutuuse tuba tubirabyeko. Tulabye ku bawala abazzenga batugibwa. Abawala bangi abajja batugibwa olw'okuba abamu si bassereebu ba ku TikTok. Nedda nga TikTok tennajja abawala bajjanga battibwa olw'okukuula abasajja. Kuba toyinza kuŋŋamba simanyi essimu, simanyi 17, simanyi iPhone 17. Ogijjeewa gwe otakola mulimu kyogwo, essimu ogijjeewa nga toyina mulimu. Obulamu obwono oba abadde mukwano gwo nga bwe wagambye bw'abadde alimu naawe bw'oyagala otambuliramu ate nga toyagala kukola. Nze nkubuulira oba onkyawo nkyawe naye oligwa mu buzibu nga nze nkubuulira. Era abazadde abali eyo abatujaji nga mbu tetubuulirira abaana bano tubabuulirira n'obuulira n'otuuka n'omuvaako n'omukwasa Mukama Katonda. N'ogamba Mukama gwe wampa omwana era gwe omanyi w'olikola ki gy'oli mukomya. Kati tuba tunaabakolera ki? Kati nze ndi eno ku kyeyo nina kwogerera ku ssimu. Nina mubuulirira ku ssimu naye bye mugamba tayagala biwulira. W'omuweereza mu message awulirizaako 2 n'akuleka oba n'akubulookinga. Omuvuddewo neeyongera okuba nga nkuwa ndowooza y'abantu kyeboogera ku kintu ky'omubaka Apollo Nsibambi. Jjukira kyali mubaka kubanga yadde tagenda kuddayo naye akyaliyo mpaka okutuukira ddala omwezi ogwokutaano. Era ekintu kino tekyasanyusiza bantu. Nalabako abamu waliwo mu bitundu ebirala omumaka yabajjako ambulensi ne bagamba nti ye lwaki atujjako ambulensi nga ffe twamuyira obululu. Naye n'akimanya nti ffe abatuuze twamuyira obululu ne bamubba. Naye tuwulira ono yagamba gavumenti zonna ezimu ye yali yazizimba teyafunamu kirowoozo na kimu kugenda ng'ayonoonye ebyazimbye kubanga teyabizimba ku ssente za kitaawe wabula yali abizimbye ku ssente za ggwanga. Era yafuluma nangoye ze n'akasente akatono akanaamutandisa obulamu ne famire ye ng'agenda okweteekerateekera obuwaŋŋanguse. Bye yaleka azimbidde eggwanga nga Gombe Hospital nga biki n'enguudo zennyini oba oluguudo kwe yayitira. Teyayonoona byakoze kubanga tebyali bibye, byali bya ggwanga. Era ofiisi mwe yali atudde
yali eteekerateekera ggwanga, meaning nti bw'oba ova mu office ng'ebadde ya ggwanga, eby'eggwanga olina okubirekawo kubanga tebiba bibyo byonna by'okoze bubadde nga buvunaanyizibwa bwo. Kikyentegeeza njagala okuwuliziganyako ne Honorable Yusuf Nsibambi Mawokota South agenda yeewera mbu katandika butandisi atemye emiti gy'amasannyalaze bw'abatuuze baamu myaka lulu. Tubuulire watunda nte za kitaawo okuteekawo emiti gy'amasannyalaze egyo era nga ki ekikweweza mbu katandika butandisi. Bakulembeze kika kimmwe abatamanyi bukulembeze na buvunaanyizibwa bwa bukulembeze. Abantu bojjako emiti gy'amasannyalaze be bantu be bamu abaakulonda ne bakuwa akalulu era nga byebimu ku bye wali obasuubizza ebbanga ly'omaze mu paalamenti. Kyomenya ebirayiro byo. Watunda nte za kitaawo okutuleetera amasannyalaze ago. Tubuulire bizinensi zo ze wajjamu ssente lisiiti ku lisiiti okuleeta amasannyalaze ago. Mbadde nti era yali ssente ya muwi wa musolo nga n'egyo emiti giri mu kugasa muwi wa musolo. Kyaki gikuggisaawo? N'otakoma na kwekyo n'ogenda nga weewera n'okwewera. Katandika butandisi kubaani? Kubaani kwe kagenda okutandikira? Kambabuulire ekintu kimu kati bigenda kukyukamu. Omubaka yenna aleeta bu ambyulensi ng'osaba akalulu, asuubiza abantu ebintu eby'enjawulo ng'osaba akalulu, bwe guba ng'omulimu gw'omubaka kuteesa nga bwe buvunaanyizibwa bwe, ojja kuba olidde enguzi oba ojja kuba ogabye enguzi mu kaseera k'okulonda. Naawe wennyini anaabaggiddwayo n'ojjawo buno bu ambyulensi bwe muleeta nze mbuyita mmotoka ziddusa abantu mu ddwaliro kubanga ambyulensi ddwaliro eritambula. Abamu mugenda ne mugula bisupa kasitoomu ne mubireeta ku kyalo ne mubitimbako ebipande ne babaweerako obululu. Ne muga nti muguza ambyulensi kyokka ate bwe bamala okubajjayo ne mugendanga n'ebintu byammwe. Eyavuganya naawe lwe wayitamu ajja kukutwala mu kooti ng'eyakola enguzi oba eyagabirira abalonzi yagulirira abalonzi okusobola okukulonda. Kubanga bwe muba muvaayo, bwe muba mujja okutusaba obululu, mutusuubiza n'ebitali mu buvunaanyizibwa bwammwe. Temutunuulira kuteesa, wabula mutunuulira ebizibu bya constituency era mwe muyita okusendasenda abalonzi basobole okubalonda oba okubawa obululu. Kyokka ate bwe muba muvaayo lwe mukimanya nti omugaso gw'omubaka kuteesa era ebyammwe mwagala mufulume nabyo constituency. Bwe kibanga ebyammwe byakufuluma nabyo constituency kitegeeza mwagulirira abalonzi. Kino tekigenda kubeera ku bayinkambenti bokka, nammwe abavaayo ne mugenda n'ebyammwe obwo bugenda kubeera bujulizi nti mwagulirira abalonzi. Mwagulirira abalonzi okusobola okubasendasenda babawa obululu kuba muba mukitulazo oluvannyuma nti si buvunaanyizibwa bwammwe okukola bino. Lwaki mubisuubiza abantu? Ngate n'ettaala ya sitima yaggisaayo kikulukuunyu. Faizo mu kulonda kwa 2011 omusajja yatwala sitima ku lumbe n'agiwa abatuuze. Honorable Muwanga Kivumbi sebo tukusabira yonna gy'oli. N'asinziira ku bujulizi obwo genda mu kkooti okukakkana nga kikulukuunyu akunkumuddwa omukono mu kibya. Bw'eba ettaala ya sitima yali nguzi, lwaki ambyulensi si nguzi? Lwaki emiti gy'amasannyalaze gino gye mutemayo yo teyali nguzi? Yenna omubaka eyagula ambyulensi ne bakugjayo n'ogijjayo gizzeeyo, ojja lutayazzaayo ambyulensi. Otherwise be mwavuganya nabo ne mubawangula ne muyingira paalamenti bagenda kukozesa obujulizi obwo ng'abaagulirira abalonzi mujja baliirira kuba mubadde mu bifo byabwe. Mubadde mu bifo byabwe ate nga mukiraga nti ebintu bino temubigula ku ssente za constituency wabula mubigula ku ssente zammwe ng'abantu. Kyova olaba bwe muba mugenda nabyo mwagulirira abalonzi. Bwe biba ng'ebyo ebintu tebisobola kubeera bya constituency mwagulirira abalonzi
Mwenna abawanguddwa ambulance ezo si zammwe. Obote yadduka na ambulance mmeka. Yadduka ne kabangaliza poliisi mmeka. Idi Amin Dada kumpooma satellite okwo kwe musinziira ne mukangazza gatandika butandisi ye yagizimba teyagitwala mwali sinziddewo okwogera ebigambo ebyo. Mwali sinziddewo okutiisatiisa abo ababa nnyo obululu bakyuseemu ku buweereza. Ye nga teyagitwala, ye nga yagireka emabega. Kamba buulire mwabakulembeza abatuleetaleetako entondo n'otukano katandika butandisi tugambe twakola loosi. Mukulembeze ekika kyoyo gwe tuba twalonda asobola okutemaatema omuti gw'amasannyalaze. Omuntu atemaatema omuti gw'amasannyalaze mbulira waatasobola kutemaatema muntu. Kankubuulire senga ogenda ne jambiya n'oyonoona emmere y'omuntu oba n'osaawa olusuku lw'omuntu obalibwanga so omuntu. Kuba n'omuntu oba osobola okumutema. Omuntu atemaatema omuti gw'amasannyalaze wejjeereza otya ebijambiye? Nze ne bwemba mugagga nendeeta amasannyalaze ku kyalo. Amasannyalaze ago tegaba gange. Amasannyalaze gabeera ga gavumenti. Olaba ne ID okuli akafaananyi kange n'amannya gange nti Abdul Kikomeko yeekolera. Wallahi ya Mungu ebaako it is the property of Uganda's government. Essente zenneekoledde zennenoonyereza sikkirizibwa kuziwandiikako, sikkirizibwa kuziyuza. Mujjawo amaanyi agatematema emiti gy'amasannyalaze ne mutakoma ku ekyo ne mutiisatiisa n'abantu mbukatandika butandisi. Kyova olaba ebiseera ebisinga mmwe naddala abantu ba Buganda mukaayana batuteekako kino naye oluusi ozza omusango nga tomanyi. Muli bangu nnyo bakufuleminga weewerera otya abalonzi olw'enkya bwe baleetayo ebijambi yange eyo statement yeekulwanyisa obyegaana otya. N'otunuulira omukulembeze atalinaamu kusengejja atamanyi dirwayogera naki kyalina kwogera. Abakulembeze mwesibe nnyo ku kagambo ke bayita how and when. How and when omu ali mu kkomera nga bagamba nti abadde akolonga obutujju ku bantu. Kakati ate n'omulala eyawanguddwa ali mu kwewerera bantu katandika butandise enkya nga babakwata ffe nga tujja omwoyo gwa Buganda ogutafa. Babonyaabonya abaana ba Buganda just because you are dense. Temumanyirwe mulina kwogera nabye mulina kwogera. Ettamiiro ly'obusungu nabagambye eggulo mu hadithi y'omu Busiraamu bugamba nti ebigambo ebikyasinza okubeera ebirungi byebyo ebitono. Butuweewazisa okwogera nga tusanyuse nnyo nanga tunyiize nnyo. Biki by'oyogera ebyo? Katandika butandisi. How muzeeyo ambulance kujja lutaayo okujjako ng'otulaze nti eyo ambulance wagigula mu ssente za Eagles. Ne bw'oba wagigula mu ssente za Eagles watuwola tetukusasudde. Kadeni bw'oba wagigula mu ssente za Eagles wagulirira abalonzi. Zaayo ambulance. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde otereva mawulire nja kubanga nga kwa era nja kubanga nga kutuusa kwona woli wona wasinzidde sigala naffe tuvaawo.